full figure abadde avuma gwe gubadde omulimu gwe. Genda onoonye bu video full figure ng'avuma President Museveni ojja obusangayo. Tukwogerako biyisa byo nga bivundu. Waliyo President agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Webale nnyo webale ddala omulungi akyekomidde ku Uginawo TV. Amanya Justin M nkwaniriza nnyo era nenkwebaza emirimu gyonna gyonna gy'otusaako engalo. Twebaza bano abasajja abatuleetera ka wifi mu Uganda ne basobola okusobozesa abantu baffe abali mu bitundu ebyenjawulo gye tuwangaalira okufuna access ku intaneti. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Abali yonna gye musinziira mu nsi z'ebweru tubaagala nnyo. Kansoke nkwe Musumba Edward ono manyi tubadde tubuliridde nga tuludde n'omulaba Musumba. Era bagagga baffe tebakusasudde. Lwaki? Nti tisirabye ng'osombo adverts b'otusomera. Tubadde tetuliiwo omugaga tugenda muyisaawo. Kale soko obuze ku bantu baffe. Mwasibye mutya, mwasuze mutya, muli mutya abantu baffe. Waliwo abantu abalaba video zaffe ekiro nnyo, waliwo abaziraba ku makya, ate waliwo abaziraba emisana. Mwasibye mutya, mwasuze mutya, kusinziira ku mawanga ge mulimu, UK, USA, Canada, Germany. Ninayo ba Germany eyo. Nina ba Philippine. Gwe bana Uganda bakubye ekyeyo. Bana Uganda bamu sina bana kyeyo no bamu bafuna obutuuze batuuze naye Saudi tebafunira obutuuze ne Dubai. Ne wakolerayo emyaka gyonna tosafuna butuuze Saudi. Gosagana bawalabu obavangako esali okujjawo ng'okkiriza n'osiramuka n'okkiriza n'emitendera gyabwe gye baagala oba osobola kufuuka mutuuze. Ate kirala oba muddugavu tosobola kufuuka mutuuze wa Saudi Arabia. Saudi, Dubai, Qatar, Turkey, waliwo abataki. India yonna waliwo bana Uganda. South Africa, mu Africa bali South Africa nnyo ne mu mawanga gonna gatwetoolodde. Mukama yeebazibwe. Uganda, Kampala. Uganda kyakatambula wano ewaffe ffe twakuleka wano eno tubadde mwabaddewa mwali nnyo ennyonyi tubadde twagenda kuwumula manyi muli mu kizungirize ky'omusajja kiri wano e Kampala. Kibuuzo ng'okibuuze bubadde kyo gamba biki by'olaba kale mu Uganda. Abooluganda ebintu byetulaba biba bingi kubanga ensi y'omyoyo eddukira ku speed ey'amaanyi. So kusinziira ku bintu ebitambula kati mu ggwanga ne mu Uganda, Katonda alina ebintu byeyaŋŋambye nti speed eya sitaani kubeera nga anoonya yeeyongedde, anoonya banaalya. Yeeyongedde kati kubanga n'abantu tebeefiirayo, abantu bayonooneka, beeyongera kwonooneka. Abadde mwonoonefu leero n'enkya ayeeyongera kwonoonekera ki ddala. Abadde n'abasajja babiri leero enkya omusanga ng'alina bataano. Kati kyova olaba ne Katonda agamba Uganda abantu aboonoonese abata sitaani n'abalya. Mu Uganda tulina sitaani munene nnyo, mungi nnyo 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 nnyo. Sitaani atambulira mu bantu, mu mayumba g'abantu omwo mulimu sitaani mungi nnyo 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 nnyo.
mu buno obusabosabo bw'abaana abakazi bano abakazi abo abasawula abo n'abasajja obwo Sitaani mwasula. ayi Kati tuba tumanyi wasula lwaki tetugana tumusalako. mwagala musalako omukole ki Mufuni we tumusibye. kati One. n'amaanyi agamukwata Nze sirina. Nze simulabawo. gw'olaba sitaani yajja n'akema Yesu namugamba obanga weeyita mwana wa Katonda fuula ago mayinja ogafuula emmere amayinja ago gafuula emmere tulabe ogwolowooza Yesu yali talina obusobozi omutuga yali abwina Lwaki yamuleka? Lwaki bamutusindikira wa? sitaani bamukwasa magezi si lugezigezi si maanyi sitaani bamukwasa ki Magezi. magezi Tukole tutya? anti kati temulina kyokola Tetulina kyakukola tumuleke ayineeyo. ate kati naabakolera ki mbagambye balokoke baganye kati mbakolere ki Kati naawe obawadde. abaana b'okuwula basigala b'okubula abaana ba sitaani basigala ba sitaani abaana ba Katonda basigala ba Katonda kati bw'obanga wabula n'obulira n'ofuuka kimenkekeku n'omenka kati nze mba sirina kyakolera kubanga ne byenkugamba oba tobiwulira Oba omuvuddeko. ate babiwulira by'abapasita tebabiwulira byaffe tebabiwulira Babowa. anti mpozi opposite y'okubbowa kyeki okunyumirwa kati bya sitaani bye bibanyumira anti kati kyogambye ebya Katonda bibabbowa Sitaani bye bibatunyumira. Uganda eri wano ebonaabona abantu bali wano babonaabona befuula nti banyumirwa kumbe balina bye batuulidde ebibatuga Kati mumanyi ekibabonyaabonya. Mumanyi ekibabonyaabonya. Amakanisa mangi abasumba muli bangi ababulizi b'enjiri ku kkubo bangi ate si wano wokka neeyo yonna mu byalo. mu Uganda tulimu bantu bameka Tuli mu bukadde nga 45. muli mu kyaki meka Kyaki nnyingi. kyaki meka Manyi kale kinene nnyo ziyinza okuba nga mutwalo mutwalo gukako. Kati kyaki omutwalo zokka osoozesanga Makindye wokka. Nedda Nimba waloseka Makindye eno sadize salama. tusooke tuve ku kyaki kati ate Masabo Amasabo bamwegale bategaliimu go atirisi bakola beekwesa. Ati lwaki beekwesa? Nanti bo bakola beekwesa naye amakanisa go getulabako nago mangi. Kambuze basamize lwaki mwekweka? Bali wabuuza nze. Mutulimbalimba wano lwaki mwekweka? Bintu mubikolera mu kyere bantu tulabe waliwo ababikolera mu kyere. Ngani? Olabangako ssabo liri ku kkubo ssebo. Ani? Olwogensanga ku kkubo. Njagala ondage nti gundi ne gundi. Ewaffe nga mu bibbo manyiyo ekirolo. Mu bibbo? Ekyalo bakiyita mu bibbo. Kirolo kibeerawo. Ssemutolo. Waliwo essabo ddene nnyo. Lisinga ne buno obuyumba obuli wano. Babikolera mu kyere. Liri ku kkubo. Anti kati kankubuulire. Kalasa. Sooka olinde. Tosobola kuŋŋamba nti oli agenda mu ssabo emisana ne bamugamba kati ssaawa yakweyambulira ebisiraani ne yeeyambula ne bamugamba tambula misana nga bakulaba ogende ku masanganzira weeyambule onaabe kuname kirabyeko era neyigwe ekitegeeza oli ttiimu ssabo kale tukumanyi tukutegedde. Olaba ono omukyala w'omugenzi Moze Radio waliwo kaseera we yajja oba yalisazzeyo entebe n'avaayo neyeeyambula sanattuku n'anaabira mu luguudo. Bakugamba nti bajjajjawe baali bamu. Oyo musamize Naalongo
yamugamba yeeyo oyo omukyala ye Nalongo si ye Nalongo omukyala wa radio musamize manyi nti nalaba mawulire wa radio oba wa gundo ono atuve ku bantu abo tudde ku mulamwa tudde ku byendaba mu Uganda ngezaako kubalaga nti ebintu ebiri mu Uganda olina okwegendereza amasabo agasinga gonna gabafere era amasabo mulimu abafere leka nkubuulire abafere bajjudde mu masabo era abasamize 10 ojja kusanga omusamize w'amazima ng'oyo omu kati omusamize w'amazima akola atya ate mumanyi mumanyi nze mmanyi balokole mmanyi bapasita ab'amazima n'abatali b'amazima gw'ombuuza ebibuuzo bitategeerekeka kale katwogere ku nsonga egenda maaso mu Uganda. Uganda mulimu ebintu bingi ebigolokose ate nga tugenda mu kalulu. Mujjukira bulungi mbagamba wano ebiseera bisembedde by'oluvannyuma era mu kusemberera bwe kuti amagombe gasembera kumpi ne gabeera nga sitaani munyiivu. Kati lwaki ojja kwesanga nti omuntu kati nga wano mu Uganda wabaddewo omuntu ng'avuma nnyo abantu kati omuntu oyo aba byawandiikibwa ne mu Bible weebiri nti waliwo ensolo ebeera n'amayembe 8 naye ku mayembe ago kubako amannya agavoola Katonda. wabadde avuma abantu Tomanyi mukazi wano avuma abantu wano mumanyi kati omuntu yenna abeera n'akalimi akavuma abantu. oli abadde tavuma abadde abawemulawo okuwemula n'okuvuma nkyayogera kuvuma genda tujje video oba ozirabe abadde avuma buvumi ate ziwemula zonna byonna nga bwabyogera nzisagala kumanya naye mbadde mbalaga nti mu Bible kyawandiikibwa mu kubikulirwa 2:2 waliwo ensolo esituse ebiseera bino eyitira mu kuvuma. Bw'obanga tomanyi kuvuma tojja kufuuka sereebu oba tojja kumanyika kitegeera kati y'ensolo eyo ewa amaanyi abantu abavuma abavumi bawa amaanyi ne bawa n'ebigambo by'okuvuma abantu. Jjukira omuntu bamuvuma afiiringa small kwegamba abeera nga awulira nga mutono nga ye yekyawa kati muntu mukwekyawa w'ataba strong spiritually yesange nga yeese oba byabadde akola nga awulira alina amaanyi agabikola nga gakoze eki nga gamuweddemu. Yes oyo mukyala sitali omu si babiri si basatu kibinja nga yabakiikirira alina bakiikirira kati ye bamuwa bubaka ku makya n'akeera n'akola ki napisaamu eggaali sitaani akeera ekiro wabanga yagenze mu nsisinkano zaabwe ze basisinkaniramu eyo bamuwa mission ani gwa n'avuma ne kiki kyagenda kuvuma n'ebigambo by'okuwemula n'ebigambo by'okuvuma. mbadde ngamba amuyingira gwayingira nedda ssebo kati tonaba kutegeera ensi y'omwoyo kiringa bw'olaba nti nze ndi pasita mpeereza Katonda era tomanyi ndi pasita nali nkuvumyeko nali nina gwe nvumyeko simanyi oba nali mpemuddeko mbadde ngamba tugeze nenvaayo ne muvuma kati nga banene ab'amawulire oba abagundi bo kye bayita oba n'amwogerako ekintu kyonna kyonna nga takkiriziganya nakyo awo aviirayo n'akuvuma nga just kize buzi nti ono amuprovokinze ate gwe oli mu kuŋŋamba tino ajja already ebiringa ebiri ku script nga bakedde ne babimuwa ebyalina okuvuma bya sitaani tebiba ku script bisobola kuflowinga nga nze wano bwe ndi mu kuweereza Katonda
bye nalabye ne ntandika kubifulowingisa wano ne mbyogera. Omukyalo yaludde nga awemula avuma abantu. Lwaki muvuddeyo kati nga bamaze mukwatako? Tebanaba mukwatako, tanaba. Era lindawo bwalikomawo oliraba. Ye nga ye yasayiningibwa assignment y'okubeera ng'avuma abantu n'okutyowoola abantu n'okujerega. Ye kye yasayiningayo? Kyekyo. Era mwafunira ssente kyekimusasuza okuvuma abantu. Kati olaba ne pasita yamuwa omulimu. Yamuwa era lwakuba yali muvumi. Yali atya kumuvuma n'agamba kamuwa omulimu. Anyway, mbadde mbalaga ebitambula mu nsi y'omwoyo nti oyo ne bwe bamuzikisa era sitaani abaako basitula. Uganda weeyimiridde olina okubeera mwegendereza muntu ki gw'ogoberera naddala wano ku mikutu. Oyinza okuba nga ogoberera pasita n'olowooza nti oyo pasita mutuufu ate nga pasita mukyamu nga ow'amagombe gennyini. Kati waliwo omwana wange okuva Dubai yali agoberera pasita ina kyakyawo Kawempe. Na kati bwe yakomawo pasita namugamba ojja kubeera wano ku kyaki biki. Ate omwana nakkiriza n'atandika kubeera ku kyaki. Ate byavaamu namugamba kakati njagala. Ng'ayagala ki? Namugamba njagala. Nga pasita ayise omwana? Namugamba ate tuli mu kuweereza Mukama ate ngamba byaki? Gamba Mukama era yaŋŋambye. Nga pasita ali ayagala ki? Tomanyiye? So ebintu mu Uganda si basamize bokka, si bantu bokka pasita babako n'abawere ate kukopa. Abantu baagala kubeera b'amaanyi, abantu baagala kubeera bagagga. Kati nga wogambye ebya Katonda byaffe bibbowalinga, kati baagala biri ebikyamusa. Nze ndaba n'omulokole newategeka tugeze ennyimba ze ekivulu kye tebajjaayo era bano ab'ensi bayinza okugenda ate nga alina abaawolekeddwako. Omusumba watandika okubuulira ku kituuti eno tulo nga tubakwata nga basooka bakola ki nga beebakaabakamu awo. Kitegeera kyovu ne mbiyise nti biba bibowa naye nga tetunagenda mu maaso kansooke nkujjukize banna aba ML Melody Events bagamba balina quality and affordable sound. Bagamba bategeka weddings, birthday introductions, crusades, concerts ne school parties. Balina emizindalo, amatala n'ebirala. Stage bakubire ku ssimu 0750 68 845 oba 0787 65 49 94. Abalina ebiranga abalala mutwekwate. Nali neebase Mukama nandeetera Uganda n'abantu abalimu. Uganda no tuwera n'obukadde 7+8. Bakabala abantu. Balala tebaababala. Tebaabala abaana, tebaabala abantu bonna bali mu Uganda. Uganda tulina mu bukadde bungi bantu bangi. Naye nga ndaga nti abantu abasinga bonna baweereza sitaani mu Uganda. Katugeze tulinga kale bukadde 8 naye ojja kwesanga nga obukadde 7 bonna nga baweereza sitaani nga bukadde 10 ku bukadde 10 bukadde 5 nga bamu bukadde 5 bamu bamanyiko just Katonda tebamugenda nnyo mu buziba. Then obukadde 5 nga be bantu abatambulira ku mazima ga Katonda. Lwaki mbagamba kintu kino nti eggulu oliraba eggulu ly'abantu abalonde. Singa Uganda yonna erokoka ffenna tusobola genda naye singa tetulokoka ffenna tugwera mu Geyena. Kitegeera? Yes, ffenna tugwera mu Geyena ate nsinda ate Geyena naye eba tenaba tuba tututeko katundutundu just akatono.
kasooka ntegeere bulungi ekintu kino. Abagundi bano abantu abali mu North Korea ewa Kim, abantu abali mu China oba ne Russia eno, naye Russia si nnyo, naye China, North Korea n'abayindi abo, abayindi bakyalina bakatonda baabwe balere ab'edda, bo tebaagende mu ggulu. Tebajja genda, bajja genda mu Geyeena. Abayindi bonna n'Abachina biki bonna bagenda mu Geyeena. Gwe kasita olemererwa, kati nze mbabulira buli lunaku nti eggulu eryo lyolaba eryo liriko amateeka mangi, ye kati kyova olaba lyo lya mwoyo ate osobola lirabako. Tolirabako eryo space, eyo space sebo. Eyo eggulu liri spiritual, terirabika n'amaaso ga bulijjo. Ekyo kintu ekiri waggulu awo ekyo kya bbulu kati kiki? Eyo bbanga just osobola genda paka mu bbanga eyo n'otuuka kati lirina phases, bbanga eryo lirina phases nti otuuka whereby eno oxygen eno empewo nga tokyagifuna, n'otuuka mu kifo nga whereby gravity okimanyi? Sigambye mutuju, ngamba gravity nga osobola kupozinga, singa bakuteekawo opozinga bwotyo n'oyimirira nga togwa, nga tewenyeenya, nga tokola ki, ng'obeera awo. Kati eryo ggulu bwetyo bwe liri, eyo bbanga ly'ogamba. Then spiritually teri amanyi eggulu libeerawa okuggyako nga bino bye batukyaza, era tosobola kumanya direction, tosobola kumanya side ki oba side ki oba north oba east. So lwaki nti liri spiritual, lwaki nti Katonda yakikola bw'atyo kubanga abantu muli basumbuyi. Mwandibadde mukeeranga nga mugendayo. Kati B'Amerika bagezaako okunoonya Katonda, batinkuula bintu mu bbanga, batiikula ebintu mu bbanga. Manya tugenze ku nsi bweti, manya tusanze planet bweti, manya tulabye mu planet bweti, nabo bo bennyini tebasobola zituukako, kujjako basobola kutuuka ku mwezi. no planet ze batugamba tebazituukanga, tesobola zituukako, batugamba ziriwo bamwenda, tosobola zisukamu kati n'essaawa zino, tosobola zituukako n'ozibeerako. Planet yokka Katonda gye yatondera abantu ye earth eno, oba lwaki bagiyita planet mu luzungu, simanyi mu Luganda baziyita batya. mu Luganda yensi, anti planet si nsi, ensi ye earth, then planet nkimanyi naye kinneerabidde. So kati bwe tutunuulira ebintu eby'obuziba eby'omwoyo, nti ojja kwesanga omwezi gutegeeza kintu kirala mu nsi y'omwoyo, nti eyo Satani era etegeeza ekintu ekirala, nti ate Satani eyeyokya nnyo. Eyo gundi planet ate ogamba planet bazituukako, ate nawe okkiriziganya nabo nti eyo bo bazipimisa byuma, basindikayo byuma, tasobola kutuukayo. Ogamba omuntu yennyini ye tatuukangako, tasobola gituukako, eba eyokya. Kati nno bo bagamba nti ye Geyeena, bo bwe bagamba bugumu liri giriko, tosobola gituukako. Waliwo planet zimu ziriko just amazzi nga yajjula amazzi. So ebintu bingi bw'oba mu nsi y'omwoyo osobola kulaba emizimu. Kati nga wano we tuyimiridde olaba nga mizimu woyimiridde nga mingi gitambula, egiringa ebikere, egiringa bunyonyi, egiringa ki, gwegamba nga gitwetoolodde nawadde tetubiriimu nga ffe tuli bantu. Yes, emizimu giri awo mu space mu bbanga.
mingi nnyo 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 ate wano ku nsi we tutambulira ate negyo mingi lwakuba Katonda alina ngeri gye yatonda omuntu ekako special protection kye tuyita special protection kyova olaba oli kubeera nga oli asooka agenda mu ssawo kuloga muntu then eddogo nerikola ki nerikwata omuntu si mizimu gimu tegina na permission kubeera nga gikutulugunya oba nga gikukwatako naye giyinza okuba na permission kunyaga ebibyo kunyagako kuchanolinga omukisa okunyaga ebintu bisookera mu nsi y'omwoyo kubanga naawe wasookera mu mwoyo mbuuza ntya nga wali nga nkyali mu lubuto ate mu lubuto wali otandise process y'okufuuka muntu natandika ntya okubeera omuntu natandika mwoyo wava mu ggulu ng'oli pure mwoyo ng'oli malayika n'oyingira mu lubuto lwa mammawo then mu lubuto lwa mammawo wayingira ng'oli mwoyo n'osanga ekyo kye paraseramu ekyo kye baba omusajja kye yegatta n'omukazi nekitandika kukola egi nekitandika kufuuka omuntu ng'omwoyo gwo gwaliwo kino kye kitandika omwoyo guyinza okujja mu mwezi nga gumu oba myezi ng'ebiri kati bano abaziwawankulamu lwaki era wawakuwankulamu ekyo wadde omwoyo tegunayingiramu era afuna omusango era oba osse ate mbase nga tanayingiramu ng'omwoyo omuntu obadde osse omuntu oba omusse nga mwe nalaba mu nsi y'omwoyo we nali mu ggulu bantwala mu nsi ey'abantu we bakolebwa factory gyetuva it's not a factory eri nsi kale basimbe bakole waliwo bamalayika baba mu kiseera nga basindika egyo emyoyo okujja wano ku nsi anti kati bagendayo batya abo basindika eno anti Katonda ye yabatonda wadde nali manyi yatonda ne biggwa no omwoyo gwo baba gutonda nga gye guli mu ggulu for example abaana b'ogenda kuzaala gwe batondebwa dda gye bali eri mu ggulu balinze owase okole biri then okole ki bagamba kankitegeere bulungi Katonda bino byagamba mbu yatonda ensi mu nnaku 7 yatonda n'amaala buli kimu gyekiri Katonda bwe yali atonda omuntu eri mu Genesis kwe lubereberye ekisooka 26 baatuula mu ggulu ne bagamba katutonde omuntu baani abo Katonda bamalayika Yesu omwoyo mutukuvu ne bagamba katonda omuntu mu kifaananyi kyaffe mu nfaanana yaabwe nga bo kati ne batonda omuntu mu kifaananyi ekyabwe mu ggulu we bafaanana ab'omuggulu bafaanana nga ffe yes ne waba malayika ng'omulaba aliko oba asobola kukyuka n'afuuka omuntu asobola kukyuka n'afuuka empologoma asobola kukyuka n'afuuka endiga asobola kukyuka naye in the real sense ayina okubeera mu kifaananyi nga ky'omuntu yes batuula batonda omuntu ne batuula okutonda omuntu ne bateesa ne bakanya ne bagamba katumutonde mu nfaanana yaffe mu kifaananyi kyaffe era ne bagamba oyo muntu yagenda kubeera ng'afuga ku nsi okitegeera si Katonda yalina okufuga ensi omuntu yalina okukola ki kufuga wano ku nsi tubeere bafuzi tuzaale twale natonda omuntu n'amuwa omukisa okitegeera kati omuntu bamutondera mu ggulu mu nkola y'omwoyo bano n'abaana ate abazaalibwa baamala dda otondebwa era Katonda amala kutonda Adamu
n'abumba ttaka n'amugya mu bbumba n'akwata Adamu ali mu ggulu n'amufuuwamu omukka Adamu n'ayingira mu kibiri kye bwekityo bwe kyali ye Adamu ye muntu yasooka kubanga ye tebamuzaala ye bamubumba bubumbi. Ne kano kankategeere bulungi. Katonda atonda omuntu omu. Katonda yatonda omuntu omu n'amugyamu omukyala omu ne babeera babiri. Kati tujja tutya okubeera olukunkumuli luno lwonna? Baazaala. Be baazaala ne beezaalamu. Beezaala mu baganda baabwe. Anti kati ekyo tusooka olinda ekigenda tuli kisomesa olulala naye tulaba amaanyi ga Katonda. Awo tukwata lwetweddako. Awo tugenda kunnyonnyola bulungi ekyo tutugendayo. Nkitegeere bulungi. Naye ndi mu kulaga nti Katonda ye nga Katonda afaanana ekifaananyi kye kyennyini afaanana nga ffe. Yes, afaanana nga ffe. Naye ye Katonda akyuka. Akyuka. Tosobola musanga ng'afaanana Pastor Eddie ng'afaanana gwe ng'afaanana nti nga Katonda afaanana Pastor Eddie Eva. Nedda. Nani otufaananako? Ayinza okukyuka ye kyayagala kubeera n'akyuka. So kati yeyo oyo ye Katonda. Katonda ayina bamalayika be yateeka ku nsi abakuuma ensi eno. Wane waffe. Yes. Ne Uganda. Buli nsi eyina bamalayika baayo. Buli nsi. Ate buli nsi buli muntu ali mu nsi eyo ayina bamalayika 100. Kati nze wakisomesaako bamalayika 100 nono 100 n'oli 100. Kati tulina bamalayika 10 meka wano wetuli. Kyova olaba si kyangu ne muzimu gubanga gwegombye kulya nga tegusobola kulya kubanga bamalayika bakola ki? Bakubeerawo gwe tobalaba tosobola kubalaba. So eno yensi kati bw'obeera mu nsi y'omwoyo emizimu ogiraba naye giba bize ku byawo ku missioni zaabwe ku appointment zaabwe kusinziira nga we gikola mu department gyagyo emisambwa oba ogiraba wano ku nsi. Ne weŋŋamba kati nkusabire okyukemuko olabeyo. Tonsabira kati. Nsobola kusabira kati nengamba mu linnya lya Yesu n'okyuka bw'otyo ojja kwesanga ng'oli mu nsi ndala ate ng'otomera bikere otomera bisota otomera bino. Bitya. Kati ensi bwetu bwekoze eki bweyimiridde. Wano ku nsi ffe tulaba nti tulaba mpewo n'osamuka n'okola ki ebyo byonna bamalayika Katonda bwe yali abitonda biriko bamalayika baabyo. Malayika w'empewo, malayika akuuma kati for example akuuma Uganda, bamalayika bakuuma ensi bayimiridde ku nsonda n'ensonda bamalayika 4. Nti empewo ne weba ezeetya kumalawo ensi bagikola ki? Bagiremesa abagiyimiriza nga kintu kizze kumalako ensi bakola ki? Okujjako ensi ezo ezayonona ne ziva Katonda tsunami zijja kubakubira ddala. Ekyo nkiddamu nti okujjako ensi zaava ku Katonda ne ziva ku mulamwa tsunami manya zijja bakuba gino emiyaga gy'amaanyi bino gundi ebiyanja bigenda kubanga bireeta amayengo nga gakuba paka ngatuuka mu bantu abantu ne bafa. So bibadde biwumuddemu ennaku zino. Tebinawumula. Tebisobola wumula. Basoma mawulire. Biba in reality. Kati olusi ensi etalimu kutya Katonda nga yo yesigamye ku sitaani. Katonda atera nnyo kuleka sitaani yennyini. Omanyi sitaani yeefuula. Yeefuula osobola ayinza okulaga nti akwagala mu dakika emu n'akyuka.
n'akuleetera hatred n'akutta. Setaani mwennyini. Nobanga omuweereza akyuka ye talina kisa. By the way, sitaani gwe mukuba bamukuba nga mubi nnyo, nga kintu kibi nnyo. Kina n'obuyembe. Sitaani bwe tudda mu gundi mu nsi y'omwoyo, Lucifer, mu linnya lya Lucifer, bw'aba mu linnya lya Lucifer afaanana bulungi nnyo. Nange kinsobera kitera okunsobera n'engatta we babeera boogera nti sitaani ekifaananyi kinzijira alabika musajja naye batandika ebya Lucifer mbw ate mukazi okabuliraako kati sitaani omutuufu yaani ajja mukazi. Sitaani alina amaanyi akyuka n'afuuka mukazi bw'abanga alina by'ayagala ku musajja. Akyuka n'afuuka mukazi. Okyusakyusa kw'obadde ogamba. N'ajja ng'omukazi, very beautiful lady. Nga ye setaani. Nga sitaani. Ati sitaani omutuufu mukazi musajja ovudde ku by'okwekyusa. Sitaani ye ali spiritual naye ag'omwoyo naye bamutonda ng'afaanana ng'omusajja, bamutonda in a man character. Nga bw'olaba nti Katonda bwe yali atonda bamalayika era mu kuteesa bagamba tutonda omuntu mu kufaanana kwaffe. Batonda Adamu. Ate ye Sitaani baali bamutonze nga lubuto lwe lujjuddemu instruments za music, lujjuddemu amakondeere, lujjuddemu ebintu ebivuga ebirungi, nga lijjuddemu Katonda yali amutaddemu ebirungo, nga Sitaani waayimba eggulu lyonna ekitiibwa kikka. Setaani gwe tumanyi ekitiibwa kya Katonda nga kikka. Kati bwe yalaba nga eggulu lyonna bw'ayimba nga limuwuliriza, kubanga Sitaani yalina maloboozi 105 nga gamuvaamu gava mu muntu ogwo bagonna mulundi gumu. Setaani ate nga bwakuba entongooli, bwakuba endongo, bwakuba enanga nga mulundi gumu ng'alimu ebivuga nga 100. Tuyita okuba eŋŋoma nga weeyimbira weezinira. So Sitaani bw'atyo bw'ali. Era kyova olaba wano mu nsi ya buliwo Sitaani abayimbi bamusinza nnyo, bamwagala nnyo kubanga yabawa amalowoozi, abawa amagezi g'okuyimba, abawa amaanyi tutumu. Setaani yabibawa. Kubanga Sitaani yalina ettutumu mu ggulu lyonna nga limumanyi, ye bamuyitanga Lucifer. Nga tutera okulaba abayimbi ng'ate bambadde zissapule nga balaga bali eno ku sayidi ya Katonda. Ate bagambye bambala emidaali. Okwambala sapule kitegeeza nti oli sayidi ya Katonda. Ne ba Sitaani bazambala. Obwo bulimba. Obwo buba bulimba. Katutola aba Nuupu gye bali. Nuupu. Naye bwe batuuka munda mulimu yelo. Tukirabyeko wali eri. Bakummira kaadi ng'ogenda ewalala nga alina kaadi buli jeezi 2. Kanzije ngenda basosotola era kye nalabye mu kalulu akaddako. Naye kisooke tumalize kino. Kati ekyova olaba omuntu tutegeera tutya nti aliko Sitaani oba aliko emisambwa oba byakola bya Sitaani? Ye muntu asooka muvumi. Ekyokubiri ye muntu alagula, mulaguzi. Ekyokusatu mulogo. Ekyokuna timabbi, ow'ettima. Ekirala atayagaliza. Ekirala omusezi. Abasezi obamanyi? Mbawulira. Waliwo omusezi awo Masaka. Mu kibuga muno mulimu abasezi? Mwebali. Baserera bizinesi z'abantu n'okulya abantu bali wano mu kibuga. Nze Mukama yabandagadda gye bali abantu. Waliwo n'abadeva agents wano baali bansumbwa nga bankubira amasimu bantiisatiisa. Simanyi beebo.
Ana nkyembadde ngenda okubuuza oba okitegeera naye nze tebantiisa nze Katonda yatulamu nze munene okitegeera kati era oluusi mbakwata ne mbateekawo nti gwe weefuula wagenda mu ggulu biki ne mbagamba obwanyi bwe muyina obwo mbubajjako mu dakika 2 ate ne mbookya ne mbagamba batya waliwo yankubira ne ngamba ndabira ddala olina abaana 3 naye ebyolimu bali kumpi kuba kujjako babatwale nga sadaaka yagisalako obusazi so kati nze bangi kuva lwe najja ku media wano nentanga kwogera byeggulu abantu bazze abasitaani bazze bangi waliwo yankema nangamba mbu nze ngenda kuwa biliyoni 10 nti ove ku Yesu mbu nkukolere kyaki naye osigale ngo oyogera Yesu ne mugamba biliyoni 10 zo zitwale eri kubanga temuli ne mugamba gwenina asinga biliyoni 10 ne mubuuza mpozi ziri mu mpapula oba ziri mu mayinja oba zifaanana zita ziri mu goldi za dola za siringi ne we ziba za dola za siringi ezo mpapula ago magezi g'omuntu sente magezi gaki ga muntu Katonda yakola sente tewaliwo sente mbuuziza Katonda yakola sente si yazikola ani akola sente ffe tuzikola n'abazikola tebaagala kutuwa nyingi Uganda batukubira busente butonotono bo ne beekubira nyingi ate ne batugamba bo be balina sente ate ne batuyita mbu ffe tuli baavu naffe Museveni president tufuneyo ekyuma naffe twekubire zaffe tulabe banatusinga ekisoboka lwaki tola nti bagenda kutukubira bwerere mbu kubanga tukuba sente amanno yogedde akantu ako nange kanyiiza sobola okwekubira oba kale zirayisensi sobola okwekubira buli kimu wano so kyekolera naye lwaki sente zotazo tetuzeekolera nga Amini tusobola kwekubira sente zaffe wano buli munnayuganda n'omuwabizi biliyoni ne tuba bagagga ensi ndala ne zijjanga wano kamba otwekubira sente ensebe egenda ggwa nedda funa babijja no tuba tufuuse bakirimaanyi ate walaba Amini yatandika okwekubira yoba yekubira oba ki kyekyavaako ne tubeerawo nedda kati Amerika bwe yeekubira nyingi yo nga teyavwalanga abaana baffe nga bagenda bugenzezi noonyayo eri mu pawundi ne doola Amerika si yeekubira sente ze waliwo ebyuma biri German naye bikontrolingibwa baani bakirimaanyi ebintu byonna tubimanyi sente empapula these are just papers twekubira ezaffe made by machine tukuba ebibuuzo made by robots ate people are the one who made those machines abantu be baakola ki kujjako kiri kimu nti Katonda yagaba amagezi agakole ki ebintu bwe bityo so ensi eno gy'olaba eno nyangu nnyo kujjula amazzi fena ne tusaanawo nga mu biseera bya Nuuwa naye Katonda ekyo yakigaana kwe kuteekako abamalayika abo bagaadinga okitegeera bagaadinga mu mazzi okumalawo ki ensi kati neewunyiza olaba wano tuli mugenda abantu bali mu kulwanira obuyinza tugenda mu kulonda nabadde ndaba nga abantu era Mukama yazinandaga abagenda kufiira mu bululu abaliwo ate Bannayuganda ate abaliwo bagenda kufa nati mbadde ngamba bano abeesimbyewo bakandideeti oba bano yes tandi bakugambye afaayo oba oli kandideeti oba ogenda kunoonyeza oli kalulu oba oli muwagizi kasita oyingira mu kitimba kya politics oba ogenze mu katego ka sitaani anytime ogenda kufa Tabi wa boda leero ng'avugisa akabina kamu atuzzaako akabina kamu anyooza obugalo 2 naye ng'avuga piki ebuuka n'obbuuka
mu bbanga ng'ali mu kuwagira ali mu kuwagira omunnabyabufuzi omu ate abadde na wa kibiina kiri ekyaffe ekinene kya Central. Omanyi waliwo kya Central nakya Western. Kiriwa byombi oba naye neebuuza mmwe ab'ebibiina lwaki mututeerako ebibiina ate ne bitandika kusosola? Bateekawo bibiina ne bitandika kusosola abantu ng'ate bagamba nti akalulu tekatwawula mbu ate nga kabaawula dda. baagala buli omu ayagala kufuna waayingirira afune kyalya. Bobby yayimba akayimba nti obululu tebukola ki tebutwawula, naye ye bwamwawula dda ne muzeeyi agala mujjayo ye awo yeerabirawo oba mpozi ffe bakulembeze bankya tugenda kulembera ki? simanyi twakulaba tugamba we batyo ojja kulembera enewe makaago family ekyo kyekikulu. teri bakulembeze bankya Eddi oyagala kulembera ki? nsaagala sibiri olaba mu nsi y'omwoyo nkulabira ddala oyagala nze wegaanisa wano kaneegaane n'oweza myaka 35 sina buzibu kaneegaane saagala okyali muto naye nga ndaba gy'olaga. So kati Uganda bwe tulaga akalulu mwegendereze, naye naddala ndabula abantu abamanyi Katonda. Bw'obanga olina Katonda wegendereze. Nina ekintu kye nalabye kibadde so strange kigenda kutandika kubanga esente zigenda kuba nyingi mu kalulu. kalulu ziba kabamu ssente bafuna n'abatafuna tebafuna. Naye wali owuliddeko nti nali mu kampeyini n'enzimbamu ennyumba oba nali mu kampeyini n'enkola kino bazirya kivubi anti kati teziina kyezigasa ate abamanyi nenkyagenda kufuna ng'azijjawa eno gye bazimuwadde. kakati mwegendereze kubanga abamu mugenda kusibira mu looni ate mugwe. Bano abeesimbyewo ojja kwetaaga bitiibwa ogende weewole ssente bagambe gundi alina ssente gwe tulonda olimba si ssente ze zironda. Moloka ezo zentera olaba mu kampeyini ng'emoloka nnene nnyo nnyonyo za kitiibwa ziba zaabwe bya ddala oba era baba bazeewo. Ogamba z'aba pulezidenti si aba pulezidenti abeesimbye ba MP oba abaani oba abamu bapangisa abamu bajja ne bapangisa. sizoni yonna yonna ya kampeyini nagamba mpangisa myezi 3 ogenda kumpa meka ngenda kuwa meka nti awo ojja kuleeta bukadde 15 motoka nnene eyo wekityo bwekiba nagivuga mu kampeyini wayitamu nagigula oluusi basobola gigula gimuwa bw'aba tayiseemu ng'agiza mu bondi. Waliwo n'abapangisa bana ng'abapangisa emikolo motoka zibawo z'okupangisa kiggwa. kati nga naawe wagenze mu kyalo oyinza ogenda n'opangisa ey'emu n'ogenda n'ovugira mu maama wo Sirina buzibu. okitegeera. Omukazi wo baamugobye nno ku mpewo zonna. Mukazi wange yo fulufi mbadde manyi mukazi wange ya fulufiga abadde avuma gwe gubadde omulimo gwe. si yamugobye ku mpewo z'eggwanga ze Omulimu gw'okuvuma kati baagalamu nafuya. Bane bennyini abali mu kibinja baagalamu nafuya. kati ekibuuzo ekiriwo lwaki baavuddeyo kati nga bamaze musabulamu ate nga bulijjo ye asabula banne nga tebalina kiboogera. Anti kirabika yanyize ku pesafu. Alina gwe yavumye kirabika nga
epeesa ki effu era ne sitaani webito bimuddira ssebo bimulakira sitaani bw'alumbagana muntu nga nze omusabi omusiibi ayimirira atuuka ne bimulakira n'adduka kati nno kirabika yanyize waffu gabadde anyiga gabadde matuufu emisango gye bamuwawaabidde kyokka ye nga bamuvuma kaasi b'abaana b'abantu genda onoonye bu vidiyo fulufiga ng'avuma President Museveni ojja obusangayo genda onoonye obutaami nga fulufiga avuma Bobby ojja busangayo genda onoonye ye tavuma gwataafuneko kale mugamba avume kale tulabe atajja kunsobola anti mugeddeko anti ekyo nange kimadde nkugamba nti w'omuyingira awo ajja okuyingira anti nze sinamuyingirira simuvumye ondabye nga muvuma mwogeddeko kati gwe tebakwogerako nze sina banjogerako oba ekyana bwe kiba n'empisa embi tebakyogerako kyekinze tukwogerako biyisa byo nga bivundu ng'ofaananira ddala ebiyisa ebivundu nze ndi pasita ayogera amazima ate njogera ne ŋŋamba oyo gundi ayina ebiyisa biki bivundu era tuvulaba edda mu kyaki baana baali bankyayi bw'okola bwenzi nkugamba bwakoze obwenzi katuuti kaffe tojja kalinnyako sooka ogende weetereeze bino byemugamba mbajja kuwonera ku kituuti oho agenda abasiiga emizimu gy'obwenzi kyaki yonna eyende yasuze mu bwenzi ng'ajja wana ng'apaaluka n'obusikati ng'ali ku katuuti amazina n'atuuya nakumbe wasuze mu bwenzi ate otuleetedde obwenzi wo wano nti sesiragundi alina amafuta g'aleeta g'obwenzi ali mu kubakwasa obwenzi oba okyali awo ogenda kulaba obadde tolina ekirowoozo ky'obwenzi ovudde mu kyaki ogenda kulaba akawala n'otandika kwemonkoola okitegeera so ebintu ebimu tebyetaaga bikwasa ekisa oli waba asuze mu bwenzi osobola omulaba bayibuli egamba bweti buli nkaffe abapasita nze nakadduka bangi nti bwoba ng'olaba ekiwala ng'olaba kiringa kikusika olaba ng'oyagala kwonoona kyuka mabega odduka emisinde okiviire anakadduka nga banna nekuba emisinde gundi pasita obadde ki siddamu paka nga ntuuse waka kigamba owa boda abatwalako n'obwereere dduka obwenzi bwe bubeeramu nti kambeere n'omwenzi ono ajja kyuka naawe ojja kufuuka omwenzi kati gwe musajja omukyala obadde ogumikiriza bbaawo mwenzi okimanyi mwenzi naye otuuka n'owulira nga obusungu bungi n'oyagala naawe oyende omwesasuze obwenzi ekyoyo ky'obwenzi bwe kito we kiri by the way obwenzi kiringa ekyoyo kibeera ng'omuntu kijja ne kikuyingira obwenzi kiri kispirit kyoyo kikuyingira gwe n'otandika kunyumirwa obwenzi leero n'osula waliwo neiba wange banaye wakukanisa edda nga nkyeyiiya banaye naawe yasombanga owa black owa brown omweru musomaliya muki bona n'asomba sente ng'azirina naye nga zigwera mu bwenzi obwenzi kikolimu abavubuka bonna esiba tebabeera kasita otandika obwenzi manya obwavu bujja kutwala obusente bwonna ojja bukolamu obwenzi bufe buli mukazi gwe bebaka naye emizimu gye bwawe gyegatta ne gijo waba wegase n'abakazi 10 egyo mizimu giringa 1,000 katugambe buli mukazi alina mizimu 1,000 kati oba mizimu meka kati obanga webase n'abakyala 30 mu mwezi gumu
oba mizimu mitwalo emeka? Kiraba. Mitwalo 3 nga gikuliko nga buli gwe weebaseeko agenda akwetimbako mu nsi y'omwoyo. Ensi y'omwoyo teyeetaaga n'okumanya kusooka kumanya ndaba bulabi uli Geoffrey aliko abakazi 100 bona maama mugugu nga gwonna gumuli wali nga atambula gwetisse. Obeera n'omuntu emizimu gye giba omugabana. Leka kiwoomereza buli wookola obwenzi n'omukazi. Ate we butaba bwenzi bw'aba wuwo aba wuwo ab'omu. Tokabana ku mizimu gye. Anti kati muba musaba. Bayibuli egamba mumala kubikola ne musaba. Bwe musaba mumala kusaba ne musinza Katonda ne muddamu ne mubikola. Bwe mumala era ne musaba. Kati awo mizimu giba giri. Kati ate bano abayenda bo tebasobola kusaba. Obwenzi alina obudde busaba. Alina okwanguya mukyala we tamukwata kati anaasaba ati oba mukazi sabaawe. Kati gabana emizimu. Singa nono wotasaba era ogabana emizimu. Ewa. Ono gotakolerako bwe. Iya. Anti kisinzira endagaano ze muba mukoze. Zino endagaano mpozi wakagamba buwala bumeka nti I love nina buwala. Nedda kusomero wabugambanga. Waliwo akaakugana ne kakumenya n'omutima. Oyagala mbogere. Mbulaba mu nsi y'omwoyo. Waliwo kataaliwo kati saawa zino. Oyo yajja kuzaalira. Towakana. Bama ojja tulaba wandiika mu comment section atulaba. So n'oyo yennyini gw'olina waka kasita obanga wasuze naye n'agenda n'enkya n'osula n'omulala ekyo kitotale kifu. Aba yagenze. Anti aba teyagenze. Abaamu tewalabye ono DJ ono ayogera bisesa ow'embaale gwe bafumisa ekyambe. Bamufumisa ekyambe lw'obwenzi. Oli yazze n'asangamu omuwala abalinda n'abalinda ng'akwesa akambe. Ne banyumirwa byonna ng'abiwulira. Yabadde obaava ono bweru. Naye banaye nga biruma omukazi oyo yabadde n'omutima n'atuulaawo n'abiwulira byonna ku luggi. Olw'enjuye gamba yongera ku n'obwenjuye. Yabadde enjuye. Sibimanyi bulungi ebyabuziba naye kye naategedde omusajja afuluma bw'ati ne bamusooga ekyambe. Ate bwe yamusoza ekyambe n'akikanyuga waweeru wa geeti. Omusajja ne bamuddusa mu ddwaliro n'afa. Nono naye bwe yagenze naye ne yeefumita. Yafudde? Bonna bafudde. Kati balwaniridde. Bonna bagenze mu geyeena. Ya. Mpozi nga tulina akatale keka. Mpozi ky'abazungu sikyogeddeko. Obudde buweddeyo. Abazungu batuliko nti bagamba nti nga 23 24 enkomerero mbwensi egenda kugwako. Mbwe etuuse. Naye ng'ekituufu etuuse. Ne Yesu yagamba teri amanyi essaawa n'olunaku enkomerero abazungu bagizu nga bagijjawa. Andikiraawo. Anti katulinde. Tebigenda ennaku tezisembedde. 23 ogwedde. N'okukano n'ogendera mu gundi rapture y'abazungu ogenda mu geyeena. Naye n'obanga olina okulokoka weetegeke kati. Naye nze kyemanyi bya bulimba. Tandikirawo tulambulule okusingako awo. Soka obabuulireyo akasemba. Tugenda ku crusade, tugenda e Mayuge, era tuddayo ekitundu bakita Bukizibu. Obusanyu
katu twakiyise obusanyu. Tugenda crusade tutandika nga 22 naye tugenda nga 21 tutandika nga 22 paka nga 28. Tugenda kuba nga tuli eyo mu crusade. So nsaba abayimiridde naffe musigale nga muyimirira era kubanga sente zeetagisibwa, budget yafulumye dda. Tusaba muyimire naffe. Abantu abagala kusabirwa ku office yaffe wano Natete, wano ku Prime Village Mall, room yaffe eri number E23, office weri awo. Jangu tusabe, jangu 1-on-1 counseling, okusabirwa twogere nkusabire, twogera nenkusabira nendaba n'ensi eyo y'omwoyo era nengisabira ne Mukama nakuyamba. So namba eyo eri 074 18 22 41. Yeyo namba yennyini kwe tuyitiro okuwagira crusade. Mukama abampeera omukisa. Amina. Tuwerabye banna aba ML Events balina quality and affordable sound. Bategeka weddings, birthdays, introductions, crusades, concerts ne school parties. Balina stage amatala n'emizindalo. Bakubireko ku 0750688150 oba 0787654994. Amanya nze Stone M. Obulango tubukwatira ddala ne Original TV. Tusinkane mu video eddako, tewerabire okusubscribinga. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegeerera nti ekintawanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.